kino nkiddamu mu kamera wano tebajja kulaba bazadde abo mu kamera okujjako olunaku lwe bali baba baagala obbalaba olunaku lwe balirinnya mu kkooti kubanga waliwo ababalumiriza nti bo bwe baagenzeeyo baabawadde ki ansa okitegeera ne batuuka n'okufuna ku bintu ffe bye tutasobola na kufuna ng'ebifaananyi ne babibawa okkakasa nti bba ensonga eno bafuba nnyo jjejjako lwaki ebifaananyi ebyo bye mwakutte ne muwa babulooga temwabikwata ne mubawa bazadde mu ggwanga wano nawadde waliwo embeera eraga nti tewali mateeka we gakolera ne bw'oba minisita ne bw'oba nga ggwe falaawo ng'omanyi nti nno ku ngalo zo kuliko ekiyambye kyonna ku muntu eyatuusa obulabe eri Shama sijja kutiiririra kufeesinga wadde okwogera nga nkyali mulamu kakati kino nkisobola ng'ogyeko ekyo kisobola mu kapasite gye njogereramu nsaanidde okwogera naye gwe weebuuze ate oli ava eri nga si sitaafu wa ssomero just contract eyali ebagatta nti nasomerayokko kiba kyaggwa nasomerayokko n'ensomerayo olaba n'aliyo kati nga muyizi waayo takkirizibwa kwogera kitegeeza bandirese bekikwata kube tubuuza ebibuuzo anyi mbadde saagala nnyo yingira mu bulamu bw'abavubuka bano loolo yaabwe waliwo abagikwasaganya yagambye nti omwana yeetugisa katimba era awe wali question mark ze ziri ezirina omubuuzibwa alina olunaku lwalina okuddamu ku bibuuzo anti yasazeewo ayeeweeza omumba of course kwe bazikuba naye nga nabadde saagala nnyo mufe kasingako kati waliwo atuyambyeko tugamba nti mwe mugamba nti yeetugisa ssuuka si bwe kiri essuuka baali bawaayiriza buwaayiriza kati abaawaayiriza abawaddeyo baba ino tuwa ensonga lwaki omwana yeetugisa nneeti ate mwe ne mutugamba essuuka kaakati awo wali ekibuuzo ekinene era bwe mbirowoozaako bambi ne ŋŋamba mwantolo bagino mibi so mu byonna kyenjagala otegeera mu byokkiririzaamu Shama yali waggulu baamuteekayo naye okugendayo kwe kuliko ebibuuzo ani yamuteekayo era lwaki yamuteekayo simanyi bisingako awo kubanga ekifaananyi kiraga bingi kiraga omwana bagamba yafa ssaawa 8 ne bw'olaba ekisenge kiraga nti kiringa ng'ekyali ekya daylight. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Musuubuzi munnange nawe walina ekirooto ky'okusuubulako e Dubai nenessanyu okukwanjulira banno ba Clarion Integrated Logistics Solutions abeesigika era abeesimbu mu kutambuza ebyamaguzi by'okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda nga biyita ku mazzi oba konnyonyi ku bbeeyi ejja mu nsawo yo. Twesige ku Clarion tukuyambeko okutuuka wotosobola kutuuka mu bwangu nga kagayise ku mazzi atwala ennaku 18 zokka ate eyakago atwala ennaku 3 zokka okutuukako ku woofiisi yo. Tusangibwa ku Diamond Trust Building omwaliiro gw'okuna akasenge 411 kati osobola okukola oda y'obutereevu ng'oyogerako ne Nankabirwa Siteera ku plus 971 582 noti 58 noti 79 oba ku WhatsApp ku plus 256 756 846 772 oba jangu butereevu ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Hamri Airport eddaira mu Dubai. Clarion lw'okusaabaza ebyamaguzi byo mu bwesimbu okuva e Dubai paka e Kampala e Uganda mu nnaku 18 zokka.
Kale kusema official njagala kubuuzaako yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba oba kubanga ate otwegasseeko mu bitundu by'ensi yonna gy'owangaalira. Njagala okwebaza kubeera nga ate ku mukutu kuno kw'oli. Buli video gye tuteekayo njagala okwebaza okubeera nga ate ogiwa obudde n'ogenda mu maaso okubeera nga ate ogiraba. Njagala kwebazaako ku bakama bange batono nnyo wano abampa amafuta ne bagamba Saimu genda okole. Kale Rosemary Beddings batunda bya mu kisenge, bakutegeeza nti gwali eyo nga weetaaga okubeera nga ate ofuna bed cover, ofuna pillow cases, ofuna amasuuka, ofuna blanketi n'ebirala bingi nnyo eby'omu kisenge basobola okuba nga bakuyamba. Kwali awo Kasubi otuuka ku bitaala bw'oti ng'agenda Namuŋŋoona wojja okubasanga oba bakube ku nnamba yaabwe ey'essimu. Bakutegeeza nti balina enkola naddala mu abali ebweru w'eggwanga osobola okuteekayo ssente mpola mpola. Ebintu by'oyagala we biwera, ssente we ziwera ezikola ebintu ebyo by'oyagala n'ogenda n'onoona ebintu byo. Kale bankubireko essimu okusobola okubeera nga ate ebisingawo bitegeera. Kaakati mu abali ba ssente munzikirize mbategeeze ku Dubai summer trip etegekeddwa bannaffe abaakwagala Adventure Safaris. Kaakati ng'ennaku z'omwezi 4 mpaka ennaku z'omwezi 11 July omwaka guno ogwa 2025 tugenda Dubai. Kaakati tugenda mmala ennaku zigenda kubeera 8 Beddu era nga tukutegeeza nti ekyo nogenda kubanga osasula obukadde 5.5. Obukadde 5.5 tugenda bookingako ticket, tugenda kufunirako visa, tugenda kufunira w'osula, tugenda kutambuza, tugenda kulambuza nga n'okulya kw'okutadde. Ogenda lambula ebifo byonna bye wali owuliddeko mu Dubai. Kale katugamba nti kuba kubi ku nnamba eno ey'essimu essaawa zino okusobola okuba nga ate okola reservation. Ne bw'otafuna bukadde 5.5 bwonna n'osofuna miliyoni nga 2 ne tusobola okubagoba ku visa ne tufuna ne ticket. Then endala bwe tunaaba tusimbula okugenda ojja kubanga ate akasenteko okamalayo mu mbeera efaanaganirako ddala bw'etyo. Kale kaakati munzikirize mmalirize katono nnyo ne bannaffe aba Airtel abakutegeeza nti nno bw'oba ng'onyumira nnyo okuba ng'ostreaminga ng'obeera ku internet obeera ku app ez'enjawulo naye nga internet ekutawaanya osobola okuba nga ate weefunira kye tuyita Airtel Extreme Unlimited Internet era ng'eno ya mitwalo 13 gyokka. Naye ng'ate ku internet eno ojja kufunirako SMS za bwereere, ojja kufunirako voice minutes za bwereere, ofuneko ne text messages ate ng'ezo ojja kusobola okuba nga oweereza buli muntu yenna ku buli mukutu kwali. Kale kakati njagala okuba nga ate nkutegeeza omukulu amanyibwa nga Keith ku nnamba y'essimu 0752 1464 osobola okuba nga omukubirako okusobola okubeera nga ate akuconnectinga ekintu ne kitambula. Mbaniriza olwaleero wano nali mbaddewo ntereera natuula wano wennyini nenzija ewa mwami Ntalo ne tunyumya emboozi yawanvuwa okumala akabanga. Developments ez'enjawulo eziri official n'eziri unofficial zigenze zijja mu mboozi eno. Ensonga lwaki nkomyewo ewa Ntale waliwo sides ez'enjawulo ezirina reactions ez'enjawulo ze zirina. Ekibiima omusango guno nti tulina side emu yesobola okutuwa obubaka on record. Omuntu asobola okwogera nga tali on record. N'agamba Simon sigenda kujja mu kamera naye ABCD. Ekibi nti side y'ono ye on record. However, ebimu biri out of observation. Oli n'agamba mwami Ntale mulabye naye kino lwaki kiri bwe kiti. Ne developments endala ezigenze zijja bwe tugenda okutambulira mu show y'olunaku olwaleero ogamba otya? Mukulu Saimu obulamu bw'Omukama akyabutuwadde ffe bakyabulekedde. Nsaasira wamu ate abo abaviiriddwako abaabwe n'abo abalina abalwadde Mukama abasuuse. Nga bulijjo era amannya nze Ntale Edward. Emirimu egyange nange sigaana gyogera. Ndi chairman w'abasuubuzi mu kibiina ekiyitibwa UTEA Uganda. Nnwanirira mirimu gyaffe na muntu ali eyo gwe mulimo gwange kubanga njagadde nnyo abatulaba wano balowooza nti abatabadde batamumanyi bandabidde ku nsonga zino naye abamanyi bo bakola ki? Bakumanyi. Bamanyi.
naye nga bino si bipya gyendi emba mbadde nsobola okulwanirira kati naye wano ate waliwo okulwanirira ng'ova bweru kati nnwanirira nva munda bwe mba mbadde nnwanirira abasuubuzi bange mu mbeera ey'emisolo emingi mu mbeera ey'abalandiroodi abataddeko renti omungi ali abunoma atali mu mateeka n'abantu ku bintu ebirala kubanga mu butale mbaddeyo mu lufulo oyinza okunnonyera n'ondabayo n'osaŋŋana enkya mu babazzi bwe bityo mbibaddemu naye ku kino nagambye nja kufunvubira mpaka ku mujaasi asembayo ojja lemerako mpaka nga bwe nnemerako bulijjo ng'ate bye nnemerako just ekitugatta bizinesi kati ate kino kya musaayi bw'oba obadde olemera ku bitakwatako direct nnyo oba ennyo oba ebikwatako naye ng'osobola okwebaka neebaka ne ŋŋamba kasita yuteya si kyekibiina ky'abasuubuzi kyokka n'abalala bakole ki kubanga nalabyeyo n'abamu nga bantuuma ebibiina bye sitali naye nga balaga nti ate bammanyi nnyo ekwa kyempuliddeko akumadde singa sinnayegenda nandyagadde okusooka okuwulira okuva gy'oli nga tetutunuulira biri mu mawulire asaagala nabige naye nga tutunuulira biri maybe official okukoma bwe twakoma paka na wano tulinawo any development ekisinga mu mbeera eno development y'amaanyi weeri ezzaamu amaanyi naye esinga eri munda gye sitasobola kulambululira ku mpewo kuno kubanga kye twategeeramu nti buli lwowa omuntu gw'obuuza ebibuuzo bw'aba talina ansa afuba okutetenkanya bw'ayinza ogikola ki ogireeta ate ovanga ku muntu gw'osaba ansa nga peepa erina kuba kubanga omanyi wasoma peepa bw'ejja esooka n'esoma ekitongole oba omutwe katugeze essomero neeraga nti essomero lino lye litegese peepa eno era lya ttaamu bweti naye omanye ekibuuzo ekisooka mu bibuuzo byonna mannyago nossaako oteekewo era yeddaasha esooka okakasa nti gwe byoyogera ne byogenda okussaamu muno sayimo gwabyekoze eki gwabiwandiise nossaako erinnya lyo nti nze Guntale Edward nze nannyini peepa eno kitegeeza ebiri mu peepa eyo bibuuzibwa ani Daniel Semwogere oba Sayimo ye yakoze eki ye yabizzeemu gwe mu kibiina wali olabyeko omwana gwe bakwata ne bagamba nti wagudde peepa naye engeri gy'oli nti gwe Sayimo Debbali katuyitemu ono Jofule Magoba gwe tuba tukubamu kibooko ayagudde ng'ate Magoba si yatuula ng'ate si yatuula tekisoboka ekyo index namba yo baba bagikola ki bagimanyi emmotoka bw'etomera ku kkubo banoonya ani ebadde mu mmotoka abadde mu mmotoka tulinawo n'emmotoka ezimu ng'ogivuga naye ng'eriko omugagga okitegeera era engeri gy'ataba nannyiniyo bw'agivuga n'agisuulawo n'adduka nannyiniyo yakola ki kati kyewuunyisa nnyo nti waliwo abantu abeetikka emigugu egitali gyabwe peepa bagiwadde mulala nannyini alina ogiddamu n'amannya ge kwegali ate n'osingana omulala ng'agamba nti nze peepa eyo nagitaddemukko omukono namukoppeddeko ansa si bwe kiba kubanga bwe balireetinga ne bagamba ono yali atudde n'ono kubanga bwe muba mu kiraasi nga mukola ebigezo tica akola sitting arrangement nti ono yali atudde n'ono kati bw'akompeyalinga peepa eno n'agikompeyalinga n'eno n'alaba nga ansa muzifaanaganya on the same page tebikyuse ng'agamba wano waliwo okubbira ebigezo waliwo eyakoppera munne lwaki ono ali mabega w'ono afaanaganya ebyono kitegeeza mbeera answerable bameka kubanga n'ebintu osobola okumanya nti wadde ono afaanaganya kino naye ono ensobi z'akoze alina obbanga yajja wali
yajja wali. Okay. Kati lwaki oyingira mu nsobi n'okoppera omulala ng'ate ye nnyini abaddewo era gwe bajja okubuuza kubanga ne bw'ayita ajja ne results ze. Ensonga eyo nga bw'ogireese gwe nawe tekwatirayo kubanga mbadde kuva bwe nava wano mbadde nfuna abantu ab'enjawulo either nga twogeramu abamu basinga baba off air naye balina ekibuuzo kye baabuuzizza ngamba bwe naafuna obukisa okuddamu okola mwami Ntale nja kujja mmubuuze kirungi nti bazadde bakasindika mwana bakazaala mwana bakakuza mwana tebalina bali mu maki mu mawulire kituufu kojja wa muki wa mwana naye wabanga abazadde teboogedde ne kojja ono tagwanidde kwogera. Kibuuzo kirungi. Kati ngenda kuddamu ekibuuzo kino naye ng'onnyambako n'ebimu okunnyambako weebisaanidde okukola kino. Kuyambako. Singa sibadde kojja nandibadde ki? Singa saali kojja akojja abamaama. Abamaama. Ekyo kimu. Singa bazadde ba Elishama babadde baafa nga tebaliiwo. Ani yandibadde alina obuvunaanyizibwa? Era osobola okojja asobola n'obuvunaanyizibwa. Kakati ekyo ng'okizizza ebbali. Wakati mu nfa y'ono omwana eriko ebibuuzo bingi. Ayagala ennyo okumanya emboozi ya maama ne taata kye boogera ku mwana waabwe nga kituufu balina ennyiike nga n'obweraliikirivu bagamba ekyatta omwana waabwe tebannakimanya ate oyagala era beddemu nabo beeweeyo. Kitegeeza ayapulaaningira omwana nabo asobola obba pulaaningira. Wabaawo security purpose ebeerawo olumu. Ontegeera bulungi? Ensonga endala nga tuvudde mu by'omwana nti lwaki kojja yayogera kale kankitwale nti Elishama si mwana wange. Kinzijjako obuvunaanyizibwa okubeera concerned citizen okubuuza ku nfa y'omwana eyo n'accountability. Eriwo mu masomero nga nange empeerera kankitwale nti tekiri sseetakale. Bw'obanga opiikinze interest tewali kikugaana. Tewali kiŋŋaana. Kale kankitwale na piikinga interest. Anti mu kupiikinga interest waliwo bwe tugamba they are directly affected parties. Yes. Nti after picking interest kiba kugamba nti bakubbye. Bw'ozuula nti essimu zange zazze bbiri emu teriiwo. You've picked interest essimu yange bakoze eki? Bagibbye. Ne bw'oyogera nti essimu ya ssimu bagibbye nga Saimo tanyega. At times naawe oluuzinga mulaalo. Olulala otandika okukwaliza naye ye agamba nti essimu y'oli bagibbye. Nga nannyini essimu akoze eki? Asirise busirisi. Tebawakanya ku bigambo byo. Nibagamba n'ono nannyini essimu yandibadde alinayo ekigambo kino. Kino nkiddamu mu kamera wano. Tebajja kulaba bazadde abo mu kamera okuggyako olunaku lwe baliba babaagala obbalaba, olunaku lwe balirinnya mu kkooti. Kati njagala nkakasa abalabi. Tebalina tulina tugenda kubalabira. Paka. Nga lunaku lwa kkooti we kyetaagisiza nga bazze mu kkooti. Kamera zammwe awo muzitegeke. Kitegeeza nti gino gye biraga. Tusubireyo kkooti. Ejja kubaayo. Kati ate awo ekinziza lwe twatandikidde. Mwe development zotayagala kusunsula. Zibaggisaako ekigambo ekyabateekebwa kye mukkiriza kye mulowooza nti kyabateekebwako buteekebwa. Kireeta bujulizi ku nfa ya mwana njagala just ekigambo ekirijjeno. Kibaggisaako kigambo mu bye muzudde. Bibaggisaako ekigambo ky'omwana okwetuga. Bireeta bujulizi bwa kiki ekikuba ye omwana obulamu bwagenda. Ekiza ino bawe kyatwala obulamu bwe. Development sofa ze mwakafunawo zibavuga zibatwala wa? Zitutwala mu nkola entuufu.
gye nkugambye nti baba baagala olaba abazadde bano paati yaabwe. Bino ebintu biri mu series. Sandyagadde nnyo zitemaatema nensigala ku stand gye natandikirako nti omwana owaffe teyeetuga. Ate ekirungi bannannyini nsonga eno kubuuza bibuuzo, kubanga waliwo ababalumiriza nti bo bwe baagenzeeyo baabawadde ki ansa. Okitegeera? Ne batuuka n'okufuna ku bintu ffe bye tutasobola na kufuna ng'ebifaananyi ne babibawa okkakasa nti bo ensonga eno bafuba nnyo gyejjako. Lwaki ebifaananyi ebyo bye mwakutte ne muwa babulooga temwabikwata ne mubawa bazadde? Kubanga kino nkigamba naliwo mu nsonga zino zonna mu bye njogera, kati nkigambira wano era nkiddamu. Nze siina ŋŋamba, walaba nalaba bye njogera ate nkiddamu wano kubanga kati abantu baagala kumanya. Nalaba bye njogerako, nalaba bye nkompulayiningako, nalaba bye nawulira nti siri mumativu ne mbissa mu mateeka ne mbuwandiike. Kitegeeza yenna ali mu kulwana essaawa eno tandowooleza nti andowooleza ku levo yakwogera wano. Njogerera ku levo nga ne bwino mwali mu buwandiike okulaga nti ensonga eno njekakasa njogerako, nina obuvunaanyizibwa n'obusobozi obwagituukako n'okukola. Either nja kubeera awakanya ku ekyo yenna anaavaayo oba okukkiriziganya ku ekyo, kitegeeza ndi accountable ku kintu kyonna ekiriwo ku musango guno. Okay, kakati abo ekyo tukimaze. Abazadde tebagenda kuvaayo kwogera. Tebajja vaayo. Buli kiisa alowooza nti omwana alina abazadde ajja vaayo, linda lunaku. Ate ekibuuzo kiri kimu. Abazadde omanyi waliwo abantu kye batamanyi nti ffe ng'oggyeko ekyokubeera nti ndi kojja tuli close nnyo. Waliwo omuntu gw'otuuka okubeera naye nga tokyamuyita muko ng'alinga na muganda wo. Okitegeera? Kati ensonga eno teriimu kugamba nti weta wano yita wali tukwaniriza ssebo, kubanga nawulidde nnyo abantu abakireeta nti neenoonyeza byange. Simon, kamera eno ogintunuzzaamu. Sigenda kwogera nnyo bye ndi, naye nze ndi muntu alina kapasite eyogera ku muntu kasita mba neekakasa kye njogera nti nkino kikola ki okyogera. Ate teriyo muntu munene mu nsi muno ayina buyinza butwala bulamu bwa mulala. Tewali muntu munene, era kino njagala mbeere direct mu kamera eno. Mu ggwanga wano nawadde waliwo embeera eraga nti tewali mateeka we gakolera. Ne bw'oba minisita, ne bw'oba nga ggwe falaawo, ng'omanyi nti nno ku ngalo zo kuliko ekiyambye kyonna ku muntu eyatuusa obulabe eri Shama, sijja kutiiririra kufeesinga wadde okwogera nga nkyali mulamu. Nze si kugamba nti abaagala bannoonyereze, kuba nze muntu atalina nze siina bbanka yakutereka bantu bazzi ba misango oba abanyigiriza abantu. Kasita oba ng'omanyi nti gwe otadde omukono mu kintu kino. Lwaki nkyogera bwe nti? Nze nnyinza obutagamba nti Simon wanzitira omwana oba wanzitira omwana wa muganda wange oba yenna. Naye Simon bw'oba omanyi nti ozibiikiridde oba olina ky'omanyi emabega awo, Simon nja kubeera ku ggwe mpaka ng'ompadde oli, kubanga nze siri ate otaddewo gates. Kyogezaako kugamba nti mu bbanga litubaddewo olaba okubikkirira, waliwo ebikola by'okwagalizaako okubikkirira. Mu nsonga eno yonna bye twogera ne bw'ogenda mu mateeka
ne bwogenda mu mbeera eya bulijjo tetusobola kubeera na musango ne guweza essaawa 48 nga suspect tannaba kuteekebwa ku nninga oba okukola statement kweyo ensonga. Ekireetedde abantu bayinza okubuuza nti poliisi lwaki teyogera? Enaayogera ki nga tennaba kumaliriza kukola ki? Kunoonyereza kwayo. Okitegeera? Nze poliisi awo. Era bwe binaatuuka nga kubanga omusango guno bwe gunaayingira bulungi fayino yaagwo. Nze loolo yange gye mbadde mpuleyinga ejja kuba ewedde. Ng'ate tugenda mu bintu ebiri tekiniko. So essaawa zino gwe kyokola omulimu gwo gwa kusindika kugezaako omusango gugende mu kkooti. Kyonna ekiriwo era nkuwoola buli muntu yenna alina obujulizi ku nsonga eno etulumya omutwe kubanga essomero liremedde obujulizi ne bwe lireeta lipanga bupange. Gwe bw'oba ng'oŋŋamba nti mbuuza Simon nti munnange ekintu kino tulaba nti tekiteredde mwandibadde mututereerezaamu mutubuulire ng'ate gw'ogamba nti nabikwasa poliisi gye ttaawa mwana. Nenziramu ne nkubuuza. Awo ng'obuuza ng'omuzadde ogenze ng'omuzadde. Omuzadde kati kino njagala nkyogere mu maaso wano. Yenna ayogera ebigambo bye ng'agamba nti abazadde bamanyi ekyatuuka ku mwana waabwe. Mukyamu nnyo era ayogerera mu butamanya ate ayongera obulumi mu mitima gy'abazadde. Buli ayogera ng'agamba abazadde bamanyi ekyagwa ku mwana waabwe. Nti era essomero lyabannyonnyola era essomero lyabasisinkana era essomero nkiteekerawo wano. Njagala wabeewo omuntu wano oba wa mu ssomero batulage anti twava mu kuziika ne tudda ewaka. Nze agamba saavaawo mbadde mbeerawo nga sitaafu banditutte obuvunaanyizibwa kugamba nti wali mwali mu bantu bangi tetwasobola bannyonnyola mbeera eyaliwo naye twesitudde ku bumotoka bwe tulina ku ssomero kavaani kamu oba babiri oba basatu oba bana. Nze Wadeni eyali akuuma omwana ono mu dormitory, nze director oba headmistress, nze akwasaganya ku nsonga eno naye twalaba ku nsonga eno n'eno. Kale mu butuufu twanyolerwa wamu tewali yakikola. Kaakati ebisigadde ate omuzadde okuba mu bulumi n'atuuka okuggyayo essimu okukubira essomero ng'aligamba naye kino lwaki kituuseewa. Omuzadde ate yabuuza essomero update. Alina okunyonyola ate bebakubirwa bannyonnyole. Bebakubirwa bannyonnyole. Sorange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority. Abandi badde baweebwa explanation be balwana alina okubannyonnyola. Kati bino nga nagambye nti mbadde nina abantu benjogera nabo. Family y'Erishama erina enkolagana naddala taata alina enkolagana mu bizinesi ezimu ne director wa gundi kubanga kye baŋŋambye nti ensonga lwaki essomero lisirise litegeera libadde limanya embeera y'omwana so lyo lirese sayidi eno egende mu maaso kubanga kijja kulabika bubi nga beexposinze yali omuyizi waabwe kubanga omwana badde bamumanyi ng'alina challenge ezimbu. So both they have decided to keep quiet around nsonga nti ekisooka bagala ku protectinga privacy. Nkuluma ekirimi. Ate agamba nti protectinga omwana ebifaananyi byavuddewa ebizunga ku social media. Ekyokubiri agamba nti protectinga omwana ng'asobola okukwata ku bantu abatannaba nakutuuka kufuna buvunaanyizibwa. Busobola kulabirira bantu mu nsi bantu babiri nga nabo bennyini beeremereddwa nga beeboogerera amasomero gonna nga be bavuddeyo okukiikirira essomero. Olwo oba protectinga olwawo mbuuza oba owadde abazadde bano ekitiibwa. Kakati mu bino byonna oyogedde ekibuuzo
n'ogamba omwana nti yali alina challenge. Kino nkirayira nga ntya Katonda bwe mbanga bye njogera bya bulimba antwale. Oyo omwana tabaddeeko wadde kintu n'eki. Talina any mental challenge. Talina mental challenge. Talina any spiritual challenge. Talina spiritual challenge. Nkugambye omwana abadde musabi. Omwana asooka mu Scripture Union nga yasookayo. Omwana ye muntu abadde asinga n'obutayagala bintu bya mizimuzimu. Kati obba mwana muto nga tannategi kusalawo. Emyaka gye 16 abadde ayina abantu abokumakuma nga mwe muli baganda babana kubanga bali 5 nengo jeke ekyabaganda abaana abali ewaka abalala be balabirira be bagattako ku family nga alina obuvunanyizibwa kubambi byayogeddeko nga agamba nti waliwo spiritual challenges ezimanyiddwa family ng'eziriwa. Msaagala kugenda into details eyo tuleme gendayo naye ate saagala kubikka. Omwana gw'obadde naye omwaka mulamba njagala kino kibuuze essomero era nakyo kankizeeyo ng'ekibuuzo. Era mbu zimuleeta okuva ku Seroma okujja eno. Omanyi waliwo ebintu bino abantu nga bayivu babeera n'ebintu bye bakola nga bya kiyivu. Saagala byogerwe kubanga nakyo kyongeddeko ng'ekibuuzo. Omwana waaba agenda ku ssomero abaako ripooti ye emwogerera tilwakuba essaawa eno siina ripooti naye nafuna ngenda gikuweereza. Wabaawo medical naddala nga amasomero ago amanene gasaba medical reports, birth of certificate ebiriko ne bwazzaakula. Twagala batuggireyo fayiro eya Elishama bwe balagamu ekintu kyonna nga just ayinamu na complication bagitulage. Ne lwe bagamba nti omwana yali mu sick bay nti yasiibayo baamukebera nga talina kirwadde ate ne bagamba nti yasiibyeyo. Kakati ekyo nakyo tukizza ebbali. Mu baana ababadde best students abadde among of them era mu report ze recommendation eziriko abasomesa be ne headmistress babadde bagamba stay focused. Zibadde comments eziraga era report nja gibaleeterako lumungi balage. Abadde among the best student. Naye kati oli bw'atandika okuliyetingawo biboozi bingi ebiva ku ssomero. Propaganda awedde emirimu nti mu mbeera eno bazze bateeka omwana ono nga basembeza ebintu ebiraga nti waliwo embeera etabadde ennungi ku ye naye nga byonna bigatte. Tewali kintu kyonna. Kati nkikubuulira baatandikira ku nsonga eri gye bagamba mbu yasaba ssente talina ssimu gye yakuba. Essimu gye yakubako oyo omwana yagikuba mu first week nga yakagenda ku ssomero era ekyamutwala ku ssomero yagenda kusanga butanda nga bukyaliwo tebukola ki tebuggwawo. Yakuba essimu n'akubira mami we n'amugamba mami I forgot my homework mbadde nsaba bamu photocopyingemu bamumpeereze. Homework na photocopyingibwa n'ateekebwa ku booda n'atwalibwa ku ssomero yessimu yokka. Ekyo ne kidda ebbali. N'agamba nti omwana oyo yali akava mu holiday tour e Mombasa ng'atambuza obulamu gw'omwana alina complication osobola omussa mu lugendo oluwanvu. Ekyo nakyo kibuuzo. Kakati wano wakati mu mbeera yonna mu bigambo ebyayogeddwako abakiise b'essomero njagala nkomyewo kano ka challenge. Wawuliddeko we boogererako ku footage videos ezaakwatibwa ku lunaku olwo bwe baba babawadde bwino era nga bazze nga balayira ne baagala n'okumalawo famire zaabwe nga bakakasa nti bye boogera bituufu. Lwaki teboogera ku footage gwe twasaba nga famire? Era njagala headmistress ayogera amazima kubanga vidiyo eno nsaba emutuukeko. N'essomero twagala balage ku ssimu y'omuzadde nti munnange kale tetwaweereza kkojja ne twaweereza omuzadde maama ne taata ne twaweereza footage w'omwana olunaku olwo gwe baasaba kubanga baamukubira essimu ne bamugamba headmistress era muzadde yakuba nti bambi mbadde nsaba ompeereze ku footage ow'omwana oyo bwe yatambula 2 days back oba kwolwo bw'abadde atambula kale oba bingi biyinza okuba ebingi mpaka vidiyo akalaga omwana wange
bwe yava mu dormitory anti ogambye nti wali batolina cameras za mu dormitory kati z'oyina ebweru surveillance mpanga ava mu dormitory ng'agenda mu CKB ng'ava mu CKB ng'akomawo mu dormitory oyo footage amala tugezeko ku trackinga moments ze zasembayo tukakase nti naffe bw'otunuulira omwana ono yatambula amaguka oba ayina ekintu ekimuleetedde obulamu bw'okulabika nti kumbeera kubanga bwe tuba tuzimba katanya nasonye okuzimba bwe tuba tuzimba embeera ne weba suicidal thoughts because nakyo nawe nakibuliddeko nti omwana badde suicidal kiyinza obutazuukuka buzuukusi waba badde ku kitanda ino bbanga balina obba bibadde bimukyankalanya n'afuluma n'atambula nonta nti lwatuuka ku moment okitegeera kati waliwo ebintu emizi gye batakola gye batakweka omwana bw'aba badde alina ebintu ebiri spiritual kitegeeza ayinza okuba abadde alogootana mu ddoomu nga bamumanyi nti oyo alogootana amaguka naye omwana ono nga bwe nkugamba buli muntu alaba mu kifaananyi kye nga bw'ali hambo bw'abadde ate ng'ayagala okubeera happy kakati obuntu bwe baleeta mu mbeera enkula y'omwana ekulaga ekintu kitono nnyo oyinza okuva wano n'ogamba nti interview togijja ku nze omwana oyo alina gy'abadde asalira enviiri wabaawo emboozi ez'enjawulo omwana oyo alina gy'abadde akolera mu ttawuni ku dduuka ng'azze mu holiday omwana oyo alina banneyiba ewaka abasobola okutuukibwako bakyaliibe ate omwana oyo abadde alina embeera ye ng'ajagala nnyo okufunamu obudde ne banne ab'okukya ne bakola ka evening walk ne bambuka eyo waggulu ne bakkirira ne bakomawo so abadde omuntu ayagala obulamu obulungi era bwe n'atandika okukwata ku bifaananyi ne ngamba kambalage ku life ya Elishama okuva mu buto bwazze atambula mpaka obulamu bwe bwaviirawo tekinnuma mu bintu bino nti tulinganga abasaba batuyambe buyambi ate abalina accountability nga bo be badde batwanguyira ogituwa obuwi why kakati you ne mami wa Elishama musaayi kitegeeza nti muli connected nnyo yes ate va ku by'omusaayi wabula butaanu wange taano taata Elishama muko ate mukwano gwange kubanga waliwo ebitugatta ng'ebi ng'ogyeko ekyomuko bizinensi gyakola gye nkola okitegeera gye nkola gyakola advisor wange gye tukolera mu area obuuka wano nodda ewange just kizimbe kyekitwawula naye kisobola okubeera nti ne mu bulamu bwaffe omanyi buli muntu alina kwakonectingira va ku bino nina mukoddomi wange w'ejjinja abeerawa no buli lunaku kyemmanyi nze nga nze kyemmanyi nawadde waliwo ebyawukanamu nga bigaziwamu katono siraga nti naye obulamu obuli wano buli nniya awo nogereza kukunyonyola how close you are because ekibuzo kyange kibadde nti bye twogerako bino mwali mutuddeko abasatu kubanga waliwo yaŋŋambye nti kisobola okuba nga maama ne mwannyina gwe muli ku kimu omwana waffe omwana waki naye nga maybe waliwo byemutamanye biri ku sayidi ya taata bambi musajja wattu baba bamuwayiriza abantu bali ba famire era saagala kyetuuma kubanga waliwo n'abawulira obubi ti lwaki kkojja nze nagambye kinene ensonga si yakwesibako si yakakadde ka bujja lwaki amagwa gakafumita ebiri anti omuntu buli lwabeeramu ettima ng'era alimu omutima ogweffutwa n'okutwala nti bantu bulijjo bafa si yasoose era yayanguyirwa okutta n'omulala kubanga aba tarespectinga bulamu bwa mulala kakati bino si byakwesiba ku muntu bino si byakwogera nti nawulidde wabula ekyenjawulo mu bino byonna byenjogera tewali nsonga ebaleeta nga babiddamu ng'ate byetwogera bye bimu kyebeebuuza nange kyenkola ki kyenneebuuza nkugambye nnyinza okuba waliwo yagambye mbu omuko ate lwaki ayogerera famire abantu tebamanyi famire kyekitegeeza ndowooza bo balowooza kubanga kati kankubuuze
omuko bw'ajjeewa mu lugya aba afuuse eki mwana kati aba si wa Luganda gye muli muba mufuuse ba Luganda asobola okukwasayininga n'agamba muko gwasobola ebintu bino okitegeera kakati kino nkisobola ng'ogyeko ekyo kisobola mu kapasite gye njogereramu nsaanidde okwogera naye gwe weebuuze ate oli ava eri nga si sitaafu wa ssomero just contract eyali ebagatta nti nasomerayokko kiba kyaggwa nasomerayokko n'ensomerayo olaba n'aliyo kati nga muyizi waayo takkirizibwa kwogera kitegeeza bandirese bekikwata kube tubuuza ebibuuzo anyi mbadde saagala nnyo yingira mu bulamu bw'abavubuka bano roolo yaabwe waliwo abagikwasaganya abaagenze beyond okusinga ku ekyo kye babadde balowooza naye saagala nnyo kubanga nabo balinganga paati ediverting otujja ku kye tulina ofokasingako era nze nkugamba nti ebeeranga diversion siina budde nnyo bwe njagala nabba noonyaako abalina opuleyinga roolo bwe banaaba bayiseeko naye bajja kuyambako ewamu eweetaagisa naye si kye kyandibadde ekikulu ani yatta omwana waffe ekyokubiri tufunye tutya obwenkanya director bw'oba tokirimu ng'headmistress tokirimu ani akirimu era tufunye tutya oyo yakikola Sunday ewedde ndowooza waliyo visitation day I'm told family waliyo omwana omulala saagala kulimba nagamba Simon mu bigambo byange sijja kuwa muntu yenna anwanyisa kubanga naye anneetegekera ffe ne bw'olaba tudimandingira eno kitegeeza waliwo disconnection eriwa we lost our what twaluzinga omwana bwe ŋŋendayo baddembe n'okunkwata trespass tetulinayo mwana mulala kubanga mu bigambo era gwe byengwadde njogera naye nagezaako post marengo observation zange naye njogera n'abantu abalala bampe nzijje wano tubyogereko bireme kuba kwati saa nje twagala is butuufu bwa nfa ya Elishama so buli mawulire gabeeramu ebintu ebyo bwe bityo n'abandiyambye okugattako eddoboozi naddala bwe bali yeetaagisa bayinza bikola ki odivaako ng'olangamba nti n'abafunye omukisa obeerayo ku visitation abaabuuzizza abaana baabwe baagamba ekituufu omwana yeetuga ntegedde bulungi nti n'abazadde abamu bajulira ekyo kati gwe kyengenda okubuuza nti ofunyeyo ku bazadde era mu ssomero lyerimu kirungi nnyo eno ensonga nabagamba era nkyagiddamu twafiirwa ffe tetukyalina kyetuzza ku mwana kyetukabira kumanya mazima justice muko wange awummule emutima ne mwannyinaze awummule nange mpumule kubanga binsuza bubi ebibuuzo bingi oba oliawo abantu bafaayo sayimu abantu bafaayo boolaba nsula kuno nga nsoma message nga zize ku WhatsApp nga sizimalaako bw'ogenda mu za TikTok nga mpitirivu kakati abantu bakutaaginga ku buli kye baagala okukola ki okumanya bambi mwebale naye ffe tetuli basiru ekisookera ddala nsooka okwogera ekigambo singa twalimanyi nti twali tulina ettima ku ssomero lyo tetwandireeseyo omwana ekyokubiri nze ntala ayogera siina secondary school nti bwe bana bajja kudda muli yange anti olangambe nti kati kino kikyo anko ddiira ali mu ntalo z'abadirector b'amasomero malala kakati nze njagala mbuuze secondary kyeyampadde kitegeeza nze babanga abagamba nti nga bwakireese nti nze ndiddiira kitegeeza mba nayambako mu kutta omwana owaffe nfune eddiiru nsobole okugisizaawo ki bali oyo politics ali cheap n'emitwe emirala njagala okukakasa omukulu ono tetulinayo interest neegi cause okimanyi nkulira business community ndispectinga business era saagala muntu yenna afune buzibu mu business ye naye oba okote business yo n'obeera nga tosobola giweera accountability teweekwasa nze kubanga nze singa wampa accountability gye tubuuza nga ffe abazadde
tetwandibadde nga tuli wano nga tukinyumyako buli lunaku. Gwe nnyonnyola byenkubuuza Nyonnyola ebirala obireke. Nze nkubuuziza, nze nina essomero lye ŋŋenda okugamba nti bw'onajja abaana bo ne bavaayo mbu bagenda kudda mu lyantale, oba nti ntale agenda kumala alikomendinge nti sebo contract gye bankwasa buli afuluma ajja wange ne mbaako gye muri commending agende. Never, tekijja kubaawo. But oyokya mu kwokya oyokya otya nti osudde obuvunaanyizibwa bw'essomero lyo oba bizinensi yo okubeera accountable ku someone's son eyaluzinga life. Life tokitwala nga kintu kiki kyangu. So n'olw'ensonga eyo sirina buzibu na bizinensi ye Seeta High. Si gye ndiko. Era bw'aba asobola okuleetayo akatambi nga kagamba nti essomero libi mu kino liki libadde bulungi mu standard era ye yatutwazaayo omwana waffe. Okitegeera? Waliwo ekibuuzo kye wambuuziza ne tukivaako ne tukyerabira nti omwana yavaawa era bangi abakyekwasa okuleeta. Omwana yava e Seroma nga tayinaayo nti yali akademiki ye yaliko obuzibu. Yavaayo nga bamubuulinze just banne ng'abaana bwe babuulinga omulala. Naye n'atuusa communication ekikulaga nti omwana ne taata oba ne family balina good communication. Yasaba n'agamba essomero ndikooye lirimu abaana abantawaanya nga mulimu n'ensonga eyamugambisa nti era nze mbeewuunya nze ndi muntu asheyalinga ne bannange ba student naye bw'osheyalinga nabo ate bo tebakola ki? Tebasheyalinga naawe. Agamba n'ekyo kyokka ndaba nti connection yange nabo tegatta bulungi. N'agamba daddy eyunzijaayo. Daddy n'akola ekintu ng'omuzadde bw'akola ki? Bwe yandikoze. Uncle Shoni n'akwata omutabani n'agenda n'amunoonyeza essomero. Omutabani n'agamba it is very okay. Omwana oyo asomeddeyo first term, second term, third term abadde the best. Ng'ajoyinize S3 mu first term. Mu wiiki ey'okusatu n'afiiramu. Mu mbeera eno gye tulimu ey'obulumi ebuuza essomero ti bannange olwattanannyinimu walumanya wakolawo ki? Kale omwana oba wamusoma embeera nga bwe bagamba nti nno oba yali ayinako ebizibu bannannyini wabategeezaako nti omwana wammwe nga tulaba abagamba nti nammwe nga mubimanyi. Abagamba nga nammwe mubimanyi kiza mwati mwetaaga kutegeeza. Kaakati ffe tumanyi ki? Twandize ne tubuuza ebibuuzo bino kye bagamba nti ffe tuli balalu. Kyogamba Simon nyumirwa nnyo okudda wano mu kamera nererejje biki nno wotafunamu westafunamu. Mbalamusizzaako nnyo bannyabo ne bassebo nga nsinzidde wano ku Rosemary Beddings. Ate nga Rosemary Beddings esangibwa wano e Kasubi ku Bitaala. Rosemary Beddings nga ffe nno twakuguka mu kisenge era ng'omukyala yenna ali eyo okukubiriza leka kuyingira kisenge nga nawe kennyini bwe weetunuulako teweesanyusa wabula nga teffe tulina obunayiti obulungi nga bannaye ne munno bwakutunuulako naye bannange awulira nga azzeemu amaanyi. Abaami nammwe tulina obwammwe leka kusuula ng'omusota ng'ate wano eno tulina nights ennungi eri ez'abaami n'ebintu bingi nnyo bye tulina wano ku Rosemary Beddings. Ky'oba okola ennamba eri ku screen kw'oba okuba oba tusindikira ekifaananyi ku WhatsApp kyonna ky'oba weetaaze ate nga tuderivaringa Uganda wide. Wonna w'oba tugenda kuba nga tukutuusaako eby'omulembe eby'omutindo okuva mu Rosemary Beddings. So Miyingo takola bizinensi gye nkola. Ndi musajja musuubuzi ndi eno mu kikuubo mu kunabugabo neekolera mirimu gyange. Miyingo ali mu service. Yatunda service nze ndi mu items zange. Kakati g'olaba waawe ebireretingira wabula ekizibu kye ndaba wano nti bapikkerere bangi abatamu advising ku kukola kino. Naye nzikiriza nsabeyo kino. Mbadde nsaba mu biti ebi bye mmanyiddemu mwami Muyingo. Ekisookera ddala musajja amanyi eby'ennono okuviira ddala kubanga yewe ekitiibwa Muyingo. Minisita w'ebyenjigiriza muki Emmengo. Ekitiibwa ekyo kyamuweebwa ng'ate era kirabira nga kimusaanidde. Nsaba ab'ebitiibwa abalala
bamu advising kwene embeera gye tuyitamu aba alabika yagyerabira batya nga bamubuulira nti abazadde baba badimandinga okufuna fairness gibawe. Ekirala musajja atuula ku bukiiko bw'ekereziya kitegeeza musajja alina eddiini mu mutima ave mu gayaaliriza n'okugayagaya abantu. Nsaba abafaaza ababishopu bonna bakwasaganye ensonga eno mu makyaki nabo abamusemberera nabo bamubuuzeeko bwe tubanga yagamba nti ffe tumuwaayiriza oba tuteekawo embeera abo nabo bapureyinga role omuntu ow'okusatu gwe nsaba beebo bakwatagana nabo mu political wing abe NRM abali ba ministers abatayagala kwogera ku nsonga eno kubanga bamubikkirira tebaagala kukola ki. Nammwe muli bazadde mubuuze mwami Muyingo for the accountability ngazi a minister for higher education okulabika nti providing a report ate n'okukola obuvunaanyizibwa bwe kati ewasembayo we wano as a director oba fowunda w'essomero nannyini kirooto kye gye wakijja okimanyi tetwagala tukyonoonere wano tetwagala kife kubanga nze bwe mba mpulira ebyonjigiriza nga bikka mpulira bubi kubanga twagala eggwanga litambule naki n'embeera ennungi nga lirimu ebyenjigiriza so ndi wandowooza egamba togaya kyezinze egongo libojja era obwo bwa bizze bw'ogamba kubanga bwe twali tumugamba wali nga tumusanze ku ssomero nti munnange abazadde bazze yagamba ninako programu kaŋŋende nkwasaganya emirimu emirala wadde bagamba nti bannange bizze bubi kakati awe wasingira okutinkuula emitima gyaffe nakyo kale tukyagenda mu maaso okyali kusayimu official ensonga zikyatambula nga bwoziraba zikola ki bwe zitambula ngezezaako okubuuza byonna ebibuuzo bye nalowooza nti byambadde ku mutima maybe ekyagundi kye bambuuzizza nakyo bangamba nti naye sayimu walabeko omuntu afudde under circumstances ezitali tezigatta abazadde ne batasaba postmortem ne batagimanya ne batagisitadinga kubanga ate omuntu bw'asoma postmortem afuna okuddibwamu. Ekibuuzo ekyo kirungi but it's technical. Ekibuuzo ekyo ngambisiza nti kiri technical. Postmortem weeri ne waliwo paati gye twogererako nga yo yakugenda mu mateeka wali okitegeera kyesitayagala kujja nti gwe nwana naye asirise so report ogirina naye kwensitandinga nakuba nti ndi faamu ku byenjogera kakati I know okitegeera wa omuntu eyeetuze alina ebimusuubira okuba nga bituuse ku mubiri gwe okitegeera naye bwe ngattako n'ekiri kye nagamba nti omwana namusinga n'essuuka nzinge nga talina bizibu anawulidde akatimba kati oleese paati eyo nayo kanjiddemu kye mbagamba nti bannange si kirungi kubeera mimwantoloba bw'ofuuka mimwantoloba oyogera n'ebitasaanidde ate kinnuma nnyo ku bavubuka abali mu myaka gyaffe nti mba saagala nnyo muteekako nninga kubanga oyo omuvubuka yakatandika okwezimba naye anoonya bulamu ate nalaba ayinayo neeku mwana era speed gye nabadde ttaddemu bwe nalabye neeku famire ye nempulira ennaku ne sitayagala kintu kino kigende nga kigaziira ku buli muntu ajja naye saagala nnyo muntu ono abeere mimwantoloba kijja kitya nti omuntu bw'ojja ne information ng'olaga nti olina gye wagijje ku source ekisookera ddala bw'ogyogera bakubuuza gye wagijje kati essaawa eno nkikulayirira essomero limwegaana okijjeewo ekyo anti nkikugamba with facts ab'essomero bagamba tetunnabyogerako ffe tetubimanyi okitegeera sajja wange nga tekiba kikalubyemu limwegaana kubanga naye bw'omubuuza ani eyabikugamba taliviiringa source okitegeera naye bw'oba ozze n'oweefuula pyala
n'okakasa nti bwekyo kiwe kiri confirmed kati ate essomero liri bali kyetaaga ovaayo nga gw'oyogedde confirming nti kyavudde ku ssomero kakati kyenkugambye nti okubeera mimwantoloba kibi naye ngaawo tuvuddewo ekibuuzo kyaffe kibadde ku ki tubadde ku gundi bagitaje postmortem nenkugamba nti weeri mugirinda mu kkooti paati yayo weeri akatimba kobadde akatimba nenkugamba nti kibi okubeera mimwaki ntoloba nannyini mwakugambye nti toweta mu nsonda eyo tewali kkubo terijja kukuggusa ng'ate gwe atali nannyini nnyumba owakana nkugambya mu eyewitness naliwo nanona maiti ku ssomero ne ŋŋendayo nagisanga kabangali era sigamba nti nalabako maiti nga eri waggulu ffenna kaba omuzadde kabenze kabaani maiti twagirabira wa kabangali kwa mugisanga tugirabira mu kabangali ate ng'eri mu body bag era tetwagibikkulako omanyi embeera eyo era waliwo n'ekibuuzo ekibuuzibwa ti lwaki mwaziika omufu nga temumanyi kyamusse okitegeera omuntu mpozi ng'aliko ekikyamu n'ebino byennyini kambigambe ekiraga nti twawakanirawo omufu nga bagamba yeetuze bamuziikako olwo tetwamuziikako olwo kati njagala amanye nti okuwakana kutandikirawo on that day aziikibwa ku lusalosalo kati ekyo kyajjawo wakati w'okulaba nti ate tulinganga abalwanagana famire ku famire netugamba ekyo katukireke tayimu ejja kujja naye bagamba omuntu nga yeetuze kyaki temusabira ekyo lusalosalo kimwakituukiriza ekyo kyagenda kubanga ate tetwamanya nakimanya ffe twasinga n'entaana bagisimye edda okitegeera n'ekyo kirekawo peyini naye nkugambye amazima era bwe ganajja omwana oyo alina ovaawo n'atereezebwa wennyini kati eyo nayo peyini etuli mu mitima kakati nkulaga nti omwana ono okuba nti twawakanyizaawo era nga na buli akiyingiza mu mutwe akiraba nti ono omwana teyakikoze omwana oyo yasabirwa kyaki yamusabira naye omuntu eyeetuze takola ki tasabirwa kyaki temusabira kakati abaali bakoze obubadde bwabwe nga baagala nti ffe tweteebe nga balowooza nti tetumanyi kiddako awo enkugambira nti waliwo paati gy'olekera eddwaliro bye sitayagala kwogerako ebipaati ya ddwaliro naye kasita nkubuulidde nti kiki kati tugenda ku kino ekyamimwantoloba nkigamba bwe nti yagambye nti omwana yeetugisa katimba era we wali question mark ze ziri ezirina omubuuzibwa alina olunaku lwalina okuddamu ku bibuuzo anti yasazeewo ayeeweeza omumba bazikuba naye nga nabadde saagala nnyo mufu kasingako naye waba waliwo ekyokwogera kutukyogera ekyo ajja kyogerako nga yoyo tayimu ye gyeri n'abalala bwe banaba basazeewo kubeera bajulizi mu musango guno kubanga waliwo n'atayogera naye nga ganze ndi mujulizi aba agattako wali ku fayiro otuyambako kakati nkugamba ku nsonga ya mimwantoloba nga agamba tinze omwana yeetugisa ki neeti nze kamwa koogera kojjaawe gwagamba nti nno noonya byange naliwo ekyo kyekinkomyawo nti ndi ku famire wagenda mu ddoomu anti ate nkugambye ne bw'aba taata teyagigenda anti kati byonna kyekiri obuvunaanyizibwa bw'abanoonyereza na lwaki kyali bwekityo anti kati awo naffe we tuwagambira ti omwana tetumanyi kituufu kikiri bakitugambe kati waliwo atuyambyeko tugamba nti mwe mugamba nti yeetugisa ssuuka si bwe kiri essuuka baali bawaayiriza buwaayiriza kati abaawaayiriza abawaddeyo balina otuwa ensonga lwaki omwana yeetugisa neeti ate mwe ne mutugamba essuuka kaakati awo wali ekibuuzo ekinene era bwe mbirowoozaako bambi ne ŋŋamba mwantoloba gino mibi so kati ekyo kibuuzo ekirala twammibwa obujulizi n'obutulaga embeera footage essaawa eno era nsaba abantu bonna olw'obulungi bw'abazadde n'embeera eriwo abakozesa ekifaananyi ekyo ekyava ku ba bloggers kubanga be bakisaasaanya
bwa Marialo okuddaawo kati yonna nga bimaliriza olwa ekifaananyi ekitambula nga sinnagenda kwaki ekifaananyi ekyo olowooza kituufu bakikyamu? Nze ekifaananyi kino nkikugamba ffe tetuweebwangako bifaananyi ku ssimu. Essomero providingangako eri abazadde ebifaananyi byonna bisuubirwa kuba mu fayiro ya poliisi. Okitegeera ebibuuzo bye twebuuza byonna biddayo ku ssomero kyali kitya kye twali twagala ate ffe tetusabanga na ku kifaananyi kino kye tulaba. Okitegeera kubanga bwe twababuuza baatugamba ebifaananyi bibeera n'essoko ayajja ku ki naye kitegeeza essomero nalyo lyakuba ebyalyo liyina ebyalyo. Kakati nga bwe liwadde ba bulooga bano ku bujulizi batuyambire ddala bamumaleyo. Kati ate era ne nkugamba nti ku kifaananyi ekyo sandyagadde nakidisikasinga kubanga kirumya abazadde emitima. Nakirabyeko nga bakitambuza. Nze nandisabye si mu bubi ku lw'obulungi bw'ekintu kino. Ekifaananyi ekyo bato b'omwana abazadde n'abantu abalala kibaleetera enkikwe naye kirimu ebibuuzo bingi. Ekifaananyi ne ŋŋamba ekisooka ani aba ku baana abaali mu ddoomu abaana baba n'amasimu. Gundi yakugambye Mwantoloba yakugambye nti ye buli kimu akirina n'ebifaananyi abirina era n'alumiriza nti abazadde twabiraba bye tutalabangako. Ekifaananyi kye mwakyekangidde ku social media. Kyekangidde ku social media. Gye kyavudde yonna kiva mu basajja abo be baatuma ku mulimu ogw'okukkakkanya. Okitegeera? Ye omwana ateereddwa ku mugwa Elishama. Kijjayo amakulu bw'okiraba kijjayo amakulu g'omuntu yeetuze. Kati nze nange nawadde nasoose n'enfuna ensisi kye nandyagadde okwogerako naye ekirungi tekiriiwo. Nawadde tudescribe abakirabye bakirabye. Ekisookera ddala gwe bw'otunula wano okusinziira bwe nakirabye ne ŋŋambirawo nti bino ebibuuzo ate binyuma kubanga omuntu nga yeetuze lwakuba nti nandifunye akantu ke nkulagirako demonstration nti tukitwale nti wasibako embuzi azirundako nemanyi okukola omanyi empuluttulizo ti omuntu bw'asiba tukozese kuwaya eyo tukozese eno just waya kati waya kati tugambe nti eno yessuuka gye bagamba manyi bw'oba osiba omuguwa ogw'empuluttulizo osooka n'osiba n'okola ki n'oleeta kitegeera eno yebeera empuluttulizo obutabuuka kakati n'ojja n'oleeta guno n'osiba kitegeera kati nti guno omuguwa gubaako ne ka dead end ekiraga nti waliwo omuntu eyakipulaninga amuteekemu okitegeera kakati gwe bw'oba osika busisi bwoti kino omuguwa guno okutambula gutambula lwa buzito nti kati tugambe nti guno basibye eri waggulu so kati obuzito bw'oteeka wano bwe buleetera eno okwesika kati olaba nti gufunye dead end ate mu kifaananyi wali bwe kijja nti kitegeeza ono omuzannyo yagubala bubi oguleetera omwana ono ogamba nti yeetuze kati ofunye dead end nti tugeze omutwe gusigazza space kitegeeza omwana ono yali alina capacity ne ku maanyi ge bw'aba agalina ng'asobola okusika ati kubanga waliyo space emabega omutwe ne gukola ki egubuukamu kubanga nakyo batugamba mu kwetuga omutima guyinza oba gwagala era ensi ogikoze eki ogikooye naye kubanga oba tokikolangako oba tomanyi pain nagundi ekiyitamu kati mu process y'okwetuga ate olumu oyagala okwejamu kubanga kiba kitwala buki bulamu
kati mu process y'okwesika omugwa gye gwongera okukola ki okunyoola okuluma kitegeeza nti omukisa gw'okukwatira ddala ne gunyweza emabega wandijjidde ddala omuntu eyeetuga taba na mpuluttulizo kati ate even the Elishama the boy we know atakulidde mu kyalo ayinza oba tamanyi talina idea ya mpuluttulizo yakola kintu kiruma mu mutwe ne kapasite eri waggulu wano oli eyasiba yesuuka kitegeeza yali muntu alina ekiwagonga ggwe kiraga nti yalinganga ggwe nti yasika n'anyweza n'efuna ki n'awulira nti agumizza kaakati n'akwata n'alekawo nga bw'ogamba nti omukinjaaji alekawo omuguwa ogugenda okukwata ekisambi ky'ente nti ne bw'atema ejjambiya tekola ki tekuuka kaakati omwana bwe yajja baamutuuzaamu butuuza so kisoboka okuba nga kituufu Elishama ali ku muguwa nga bwe bagutulaga kusuuka nga bwe bagiraga nga bwe bagiraga naye nga kati singa yasiba bw'ati kino kyenkulaga tugeze nti kati ataddemu omutwe bwe yandyetuze suuka yandize bweti direct kitegeeza kano kandibadde kali kuki ku bulago wano nga kamukutte okiraba so mu byonna kyenjagala otegeera mu byokkiririzaamu Elishama yali waggulu baamuteekayo naye okugendayo kwe kuliko ebibuuzo ani yamuteekayo era lwaki yamuteekayo simanyi bisingako awo kubanga ekifaananyi kiraga bingi kiraga omwana bagamba yafa ssaawa 8 ne bw'olaba ekisenge kiraga nti kiringanga ekyali ekya daylight ekyo nakyo kitunulemu bwe twali naawe luli ogamba mwagenda mbadde nyala describing ekyo nti bw'otunuulira ekifaananyi kino kye batulaga nze kinali sikikola ki sirabangako omwana ali straight mwana kyoyo eyali yeekyayo okutuuka awo ne yeeteekayo simaatire n'atalwanako wadde okwesika aggyemu omugwa emikono gy'omuntu eyeetose ogisanga wano ejja Elishama giri straight musajja wattu innocently ekirala bw'ogenda n'otunula ku kifaananyi ekyo kiraga nti Elishama alinga atudde ku keesi ng'ali kuno bw'ati kakati gwe omuntu ayeetuze ate ayina object esobola omutaasa nti bw'oba olwana kufuna object kwokola ki kitegeeza yali ateeka buteesi mabega mikono bw'ati n'asituka era essuuka n'etakola ki n'etamutuga thirdly embeera endala distance y'obutanda nga bw'olaba emmeeza eno bujja mu kisulo ne butuuka ani yasika akatanda okukawa space abeera okubanga ne bwe yandibadde yeetuga nga azinze amagulu ge gaali gakoona ku kisenge tugende ku kirala bw'otunuulira ku muntu nga bwe nagambye nti omuntu olw'omumanyi Elishama ayagala good life musajja wattu bwe bagamba nti nno yali mu busiikibbe nga mulwadde yaggyawo amaanyi ago gonna ye n'ekirala ettaala z'omuddo omwo tezisulako ate bwe tuddayo ku nsonga endala nti Elishama eyamulaba yava mu ddoomu ndala ate ngazze n'akutama ngazze kunona paasi mbw eri ddoomu zaali zijjudde nnyo nga keesi bazitereka eno kati mbw ajja okukunona paasi mbu ngazze yatuukira ku paasi kati agenda owuliramu ng'ebigere bimukoonako omuntu avudde eri bw'ati mu domitry etaliimu miti nti matabi ge gaali gasiikiriza n'otasobola kulaba muntu ali wali nti yeetuze it's an open space nti kubanga bw'ojja teyajja nga ayavula bw'ati ono yajja onona paasi bwe bagamba nti azze ayavula bw'ati bwe yatuuka wali n'asitula omutwe ebigere biryoka bimukoonako kubanga tewaaliwo kiziyiza it's an open space tebalina zirombeto tebalina muwaya za era kye bayinza okwogera emabega wano eri kalina nti bw'obanga mwebase layiti yeeri kuggwa ali ku ddirisa eba eri ku ddirisa eba ekuba kati abantu bazibikira ebituli by'amadirisa obutasobola kubeera affected by what naye singa bagamba nti yali asibyewo lombeto
neyeesibirayo kakati era abantu beekizamininga ekifaananyi era bajajinga abantu bano naye n'ayafulumiza ekifaananyi ng'ate ly'essomero lyennyini era lye lyakibawadde kubanga biba byavudde waliba byavudde mu ssomero bakuwadde obujulizi nti bo baabirabyeko afuta kugamba nti baabirabyeko Mimwantoloba nga bwe yagambye nti nabirabye era n'abazadde mbu bakimanyi bye batalabangako era babadde shocked nnyo nsaba ku lw'obulungi bw'ekintu kino ekifaananyi ekyo kyemuteeka ku social media olw'obutalumya baana bano abato baana ba Elishama ne maama ne taata nti buli lwatuuka okutunula kubanga social media oba obikula bwoti oba YouTube Elishama oba oli ku TikTok Elishama Facebook Elishama kati ekifaananyi ekyo era ababadde baŋŋamba mwami Lumbuye ekifaananyi nti baba yakireese n'akiraga nawadde yakireeteddemu ssimu bw'ati abamu bakizuuminzo kijjako basaba akiggyeyo kyatambudde dda naye buli muntu yenna akisobola okutereeza nti bw'oba oyagala kukola oba bundiwo kijjeemu kubanga olwedde story muyina ekifaananyi kye ate ebintu ebyo bikyakolebwako okunoonyerezebwa nsonga si nnyangu bwe kiba nga Elishama ku mugo gwe yateekebwako kikusobola okuggyako mu bwongo kubanga wagamba mwajja ku ssomero ne batwala bode ne muvaawo ne mujja e Mulago bode n'emala ebbanga okudda kavaawo saawa kumpi saawa emu kumakya mu kitundu awo nga zigenda mu bbiri mweze mwavaawo bode ne batuukako saawa 5 by the look of ekifaananyi nga kiraga nga ekudde obw'emisana kubanga ne lighting kati lighting eno ogiraba omuntu asobola okumanya nti bashuutingidde either munda nga tebaliwo light y'ebweru oba bashuutinze kiro it is very easy to tell unafunamu ekirowoozo nti bayinza oba baamaala ne bakomawo nga muvuddewo maybe kubanga speed eyakolebwa okuggyawo might netutagisangawo tukirireetinga nti n'ekifaananyi kisoboka okuba nti twagenda ne bakomyawo might ne bakuba ebifaananyi ne baggyawo n'emifaliso kisobokera ddala manyinze lwaki njogera ku media wano ebintu ebyo nembireka nti bantu bangi nnyo babeera ne information oba kye balowooza kubanga kati bino birowoozebwa nebisobola okujja mu reality nga byebyo n'okutiisibwa ntiisibwa yo tajja kubeerawo tajja kukola ki oli n'akuweereza message ng'agidde mu private n'agisiimuula naye siina muntu alina buvunaanyizibwa ku bulamu bwange obulamu bwange mmanyi Katonda eyantonda yamanyi program ze naye era kambyogere mpaka kubanga ne Elishama teyafa nti alina omusango gwe yali azizza naye bannayuganda ng'oli muzadde wadde mbogattako eddoboozi okusinziira bwe kirikola ki bwe kiribeera so ekyo kirirayikiri nga bw'okibuuzizza nti kisoboka kubanga ffenna twatuuka ne tufuluma essomero nga tetuyinaayo kintu kyakukola ki kituzzaayo that's why ne bye tubuuza tubibuuliza eno nti access yali yammibwa abazadde kubanga omuntu takufuddeeko takubidde essimu gwe lweetaaga okumanya lw'okuba essimu ekitegeera omanyi mu process eyo omuzadde n'atuuka omuzadde bwe yalaba zino z'essimu ze nkugamba omuzadde nga yazeekubira ng'ate yeebuuza bwe mba nnimba oyo omukyala alina essimu headmistress alage essimu z'abazadde za taata nnyingi ezimukubira okusinga ate ezo yandikubidde omuzadde yamukubira essimu eyasooka ng'amubuuza nti twavaayo mu kyalo naye muyina kye muyituuseeko omuzadde yabuuza n'amugamba nti tetulina kye tutuuseeko naye ebintu ebimu poliisi yebimanyi eyo essimu namba emu essimu ey'okubiri nejja n'addamu n'agikwata n'amukubira ng'alabye ekipapula ekyali kiyita ku mitimbagano n'amukubira n'amugamba nnyabo nti wangi
ekiwandiiko kino kyammwe kyendaba ku mitimbagano. N'amugamba kirabika ebyo bintu bya anko yabipanga, nze nina obudde obipanga. N'amubuuza ate nga bipanga ku ki? Kubanga tulaba anko ali ku social media bino. Kyala headmistress, naawe nkusaba kozesa ku bwongo ng'omuntu, omanye by'oddamu abazadde na buvunaanyizibwa ki. Thirdly, addamu ng'amukubira essimu ng'amugamba naye headmistress, lwaki temumpa ku footage w'omwana wange? Nendaba olunaku olwo bwe yatambula from the sick bay, from the dormitory to sick bay, from sick bay to the dormitory. Nti footage twamuwadde police, eyo naliwo. N'amatu gange yamugamba footage twamuwadde ki? Police. Kakati byenjogera oba obadde ogamba abantu nti otwala obuvunaanyizibwa n'ocommunicatinga n'abazadde, bya bulimba. Era nina ekintu kye njagala okwewuunya. Seeta yafuna obudde obujja okusoma results, era headmistress oyo namulaba mu mawulire ng'ayogera abafunye results ennungi, which is okay, successful mu bintu byabwe bakola ki. Naye yabulwa obudde obujja okuwa press conference, okola press conference ku nfa y'omwana up to now ng'ate asula mu ssomero. Tagamba nti ava bweru, asula mu ssomero. Kakati who is fooling who? Who is to give accountability? We parents, gw'omuzadde ali eyo ebweru akyalinayo omwana omulamu, era yatuuka n'okugamba nti ku ssaawa bwe ziwera, naffe tuli bantu, bwe ziwera ssaawa 8 eyo 9 tuba twebase, naffe tuli bantu. Kitegeeza nti abaana bonna abyogera muli ku ssimu, ali ku ssimu n'abazadde oba y'ayogerera bituuka. Bituuka kubanga waliwo abafubi omubuuzaako. Kitegeera. Kati kitegeeza nti abaana abo bava, oli omwana bw'ayingira dormitory abeeranga basasuzi ba parking, oba ogenda musasula ssente ate n'akuteerako nti parking at your own risk. Kakati abaana abali mu masomero eyo tubateekayo students at their own risk. Baasaliwo collectinga, mwe bwe mumala obbawa akawunga n'obbasomesa, ebisigadde beefeeko, tebibakwatako. Kojja nga tumaliriza eyo olwaleero, yewe n'ebyogerwa in one or the other bikuba ekifaananyi ky'essomero. Singa essomero livayo ne likuchallenging mu mateeka, kibuuse onaakivaamu otya? Kubanga image yaabwe first of all oli close eri family, naye ebiriyo birina abazadde abanafu. Agamba nze mwana wange sigenda muzzaayo eyo, bizinesi y'omusajja ebeegwa. Aren't you at risk of okugenda mu b'amateeka? Etteeka mu Uganda wano litukkiriza okufuna access to information anywhere. Wampuliddeko we njogerera ebirala ng'oggyeko okubuuza accountability y'omwana waffe. Wetaaga kumanya mwana. Ndi ku mwana n'ababuuziza mu bibuuzo byange, n'ababuuziza nti basomesa abaana bameka. Wampuliddeko nga mbabuuza abaana balya batya emmere, nti nyingidde mu personal life yaabwe. Nze mbuuza lwa mwana eyafa. Bw'aba teyafa nga bo bamanyi ekyamutta bakitugambe. Bw'oba nakitugamba n'oddamu okundaba wano, ojja kumanya nina interest ndala. Ogoba bibyo. Nti ngoba byange ng'abamu bwe babigamba. N'abamu abali mu kunoonya tikatwogere tuwolerezeeko batuwokyeyo. Kubanga nabo we bali. Ensonga endala, ndi ready. Bwe baba balina we banchallengingira wonna nga basose. Bwe baba bakunchallenginga
balina kusooka kumpa bibuuzo bye mboozeza kati then bankwata emisango awo gye nakola ki waliwo bagambira nti tubikwasiza poliisi tosobola kuyita kugenda n'otuna mu bujulizi bwe babawadde obujulizi poliisi ekyali mu investigating obujulizi era nabwogerako bwe nasangawo okitegedde mpozi ng'oyagala mbuddemu nakugambye nti mu statement zaabwe zagamba omwana yali mulwadde ekyo kimu ekyokubiri ekiraga nti nasomako ku bye nakola ki bye nasangawo ne mbagamba tebimatiza twagala ekisingako wano ne poliisi kyekoze poliisi tetudde naye ekola omulimu gwayo okitegeera kati bwe baba baagala ebintu bino okuvaawo wano nga batuwadde ansa ne poliisi naye egibuuza ssomero kubanga poliisi si ba student okitegeera poliisi si ba malayika nabo balina kubuuza biva mu ki mu ssomero kitegeeza nze omuzadde oba ngo ayagala accountability nga munnayuganda ku bulamu bw'omwana eyafa kubanga ne bwe kibanga ffe tetukiriimu ekkooti ya ddembe oba omuntu yenna alina interest okuyingira mu musango guno ali free ku lw'okusevinga abaana abakoze eki abalala ali free okukijoyininga naye nkugamba nti mu mbeera eno abuuzibwa ebibuuzo ali ogwo ssomero omuzadde abuuza ne poliisi ekola kunoonyereza enoonyereza kiki ekyavaako okufa kw'omwana ono ng'era ebuuza ssomero kaakati ebisingako awo gye biva yonna bivaayo nga birina okuba n'ensonga eyimiridde etutwala mu maaso ku nsonga y'omusango guno oba ku nfa y'omwana waffe Elishama tegenda kugisuusa wano nzikiriza nti tulina bye twogeddeko ekigendwa kya sho zino si kubaako gwe tukkakkanya naye n'ekirowoozo nti n'essomero lyetaaga obwenkanya bwe bibanga kojja byayogera si bituufu ekkojja yeetaaga obwenkanya bwe bibanga ebifubutuka ku ssomero si biki nange nkiddamu essomero bwe liba terimanyi nga lyo teryetabye nga siri eryavaako nga tekiri ku musomesa nga tekiri ku sitaafu yenna tekiri ku director nga kiri ku mwana nga bo be bamanyi batulekera abaana batubuulire bwe kiba nga kiri ku Elishama nga yakyekola nakyo kipuruvingibwe mu butuufu bwakyo nga tekirimu makoona kubanga tekigatta ffe nga bwe tukirowooza ntegedde bulungi kati wano wakati waffe ffenna nwana kumanya kituufu kyatta mwana waffe n'essomero lirwane okutuwa ekituufu ekyatta omwana waffe ffenna tubeere ku ki ku 00 ssomero lisigale nga litwala emirimu gyalyo neffe tulabamu wano okunyooma tinawadde omwana yafa emirimu gyabwe gyasigala gitambula bulungi kyetayagala nti oba kufiiriza baana twandibadde tugamba bo bwe balitulaba ku ssomero eryo nga tugenze kubabuuza bibuuzo nga tuli mu geeti yaabwe kizibu bo be bandibadde kubanga waliwo abaana b'abandi okitegeera ate awo banjagala ogende ewe banjagala kubanga bo badde embogama mu footage waabwe nti bangobedde ku geeti oba nzize nga mbadde nze kubuuza bibuuzo ebyo bye bagamba nti twabikwasa poliisi basobola okuyungako emisango ayogeredde n'asinga public nti obubaka butuuka ensonga eyateekesawo social media ate nga nagambye the concern is not my concern omwana yafa tetukyamuzza it's a public concern twetaaga kunnyonnyola tufune accountability nti n'abaliyo tumanye how safe they are si muli abwe lyokka wabula mu masomero gonna kale munzikirize yaleero ngikomi wano kojja ono mufuna kiro bongo olumu buba bukooyemu ne kansubira etambudde bulungi wawulira akaganyeemukko nga tebigasse nze mba mbadde mpiseeko bitambudde bulungi naye era kubanga temubaddeko yongera kubanga osubscribinga mbeere bulungi
Surrange Women Syrup eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lino lyakakasibwa National Drug Authority.